Yes, Fadi TV ujimbaniriza kale kano mwasibye mutya mwenda bagifollowinga nembebaza nembagamba nti muli bakabi nnyo okubanga mugifollowinga ebya Dr. Hamza okuba nti no bamuwa obutwa Kalvin Kayanja kyamukoze kikambo ngenda kwambi kutusako masawo mbatumedeka abali mu ggwanga lya Canada abali e Toronto ne Saudi Arabia nembebaza nembagamba nti muli bakabi nnyo okubanga mugifollowinga bagita Fadi TV uji akugamba nti followinga ku Fadi UG News kosane Fadi TV uji ebyo KB TV uji kosane ka RTV Uganda now ezo zonna YouTube channel zange zi following tojja kubanga wejisa kubanga yonna ntikayo ebyakabi amawulire mba nago each and every single day go just join okukola kiri kimu kyokka kusubscribing onyige kade nkwebaza gwenna ya subscribinga ya likinga nti wakola kyamaanyi okubanga ogi followinga fa TV uji Kalvin Kayanja jukira munange onako lwa kosa goro lunaku boxing day ndowooza abadde mazaalibwa ga Maya munange Dr. Hamza bestudde era nti nobane Eddy Kenzo yabaddeyo ku birthday kubanga weetegeeza obulungi Kalvin Kayanja avudde n'agamba Dr. Hamza akomye okuzungira mu maka ga Kenzo nti ayinza okulya obutwa birthday party yabadde mu maka ga Kenzo muwala we Maya musuuza ng'akuza amazaalibwa ge bwe mbasabidde bulungi ndowooza Eddy Kenzo birthday yabaddewo ku boxing dooba kati enkeera ndowooza ye birthday ya mwala we Maya bwe mbasiirabidde kati Hamza bambi y'omu ku abadde ku party era nga yabadde maka ga Eddy Kenzo era nga Hamza yeesitudde bukolokolo n'agenda ku birthday party Kalvin Kayanja avuddeyo ng'alumba Dr. Hamza ng'amugamba nti alekerawo okuzungira wa ndalekerawo kuzungira wa Eddy Kenzo nti omusajja ayina nga bakutwalako omukazi tulina kubanga okwatagana n'omukyala tulina kubanga okwatagana n'omusajja manyanga yakutwalako omukyala nti oba olina kumuwaana buwalanyi Kalvin Kayanja ye nga ye ndowooza ye manyi muno mu nsi buli mwalina endowooza ye ey'enjawulo Kalvin Kayanja kyalina okubanga amanya tasibira nti yine Hamza bateekeddwa okubanga bafaanaganya endowooza ekyo kyalina okubanga akitegeera ekyo kyalina okubanga akitegeera mulabyeko nga amulumba mwataakinga Hamza waddembe ogende wa Eddy Kenzo waddembe okukola kyagala kubanga ye endowooza yeeyo manyi mu Afirika ebintu ebisinga tubikwasaganya mu ngeri ya ntalo kusikangana muguwa kulwanagana buli kimu kyakusikangana muguwa naye amanga agasinga ate abanga g'abazungu ebisa ebisinga omuntu omukazi waba yakulekawo kitwale nti ize ebisa singa osanga abazungu nga balina ba ex nga bakwatagana ne wano oli okusanga ex we bw'aba avuga piki abula gimuyisaamu bw'aba mukazi nga badde avuga mmotoka abula gimuyisaamu wano bwe bibeera kane weebuuza ki ekigenda mu maaso omuntu wemuba mwawukana kitwale nti izi nti omukyala bamukutwalako nti ye era Hamza yengeri gyakulamu omuntu yenalina mugunjuvu alina kweyisa nga Dr. Hamza esaba wonso byo ne Dr. Hamza gyakola okugenda ku birthday party eya Maya era saba obuzibu bonna Hamza okubeera nga mukwano gwa Eddy Kenzo nga bamukwano n'okwada abasinga bakikuliriza abasinga bakiraba bulala naye mbagambe nti buli omu ayina endowooza ye ayina entegeera ye ate buli omu bamukuliza mu maka ga njawulo amaka ge bakulizaamu Kalvin Kayanja siga amaka ge bakulizaamu Dr. Hamza kibategeeza nti enneeyisa erina okuba ey'enjawulo mukko ndowooza mukitegeera bulungi nnyo abudde n'amugamba nti alekerawo okuzungira wa Eddy Kenzo Eddy Kenzo ajja kumuwa obutwa nti bajja kumuwa obutwa olw'ensonga nti Hamza yatwalako Eddy Kenzo omukyala nti Eddy Kenzo ajja kulunga obutwa bwe Hamza bonna omukyala bamufiirwe amagola bakisoboka ekyo Kalvin Kayanja abitandikiza simanyi Kalvin Kayanja bino byayogedde simanyi kubanga bino tibiyinza n'okuviirako kubanga bakutwala mu mbuga z'amateeka ekisooka obubaka gye buli ku mitimbagano basobola okukozesa ng'obujulizi gukakasa otya obujulizi bw'olina nti nno amaka gazzemu bagenda kumuwa obutwa amateeka bwe gayinza obbiyingiriramu gukakasizza otya nti basobola okumuwa obutwa mwaka amaka
bw'aba agenzeewo abataluguddemu Calvin Kayanja Eddy Kenzo waba agambye kola ki kuteekayo kusaba kooti okuba nti ne bakabba Calvin Kayanja kooti esobola ng'afunye bulungi looya bano balooya abajagujagu balooya bagezigezi baasotandikirawo omusango ne bagutandikirawo ne gugejja mpolampola Calvin Kayanja abantu bannyo baataaka nga baalumba abamu tebamuddiza naye ajja kulumba atalumbika ajja mufukira kayinja mu ngatto munenge ebimu ku ebitrendi nga kati ku mitimbagano egya social media ye Calvin Kayanja bw'atyo bwakoze ki bw'atyo bwavuddeyo ng'alumba Dr. Hamza n'amwataakinga gye binaggwera onampulirira naye nga yagamba nti Hamza kyakola kibi nti okuzungira wa Eddy Kenzo n'ekirala kyakola kibi okuba nga akolagana ne Entiisa Musuuza mbagambye nti mu Afirika bwe weetegereza obulungi omukyala n'omusajja baba baawukanye omu ku bo wano ewaffe batono nnyo abayisa ba ex waabwe ng'abantu n'oli kasitaafu ka ex wa munne abamulabanga kazambi n'atamanya nti oluusi oyinza okutuuka ekiseera nga ex wo weesizaako obubi ng'alina okuba ng'akuyamba kubanga oyinza okwesanga nga ba ex n'aba ex naye ng'omu ku bo yeeyisa bube bw'ataba mukyala nga musajja ojja kumuyisizaako obubi otukesesa ng'olina kiweetaaga ng'alina okukikuwa oba omusange mu kampuni ng'alina okuwa omulimu oba alina okuba ng'akuyambako okuvuunuka obuzibu bw'olimu andoosa mwalaba ne Rema Namakuula kyeyakola okuba nti nno tayisaamu Eddy Kenzo maaso abasinga kyabaluma kubanga abannamawulire bagezaako omusosongesa nga balowooza nti ejja kubaako kyakola kikyayogera okulumba omusajja nga omanyi ba ex abalala amanyi abantu abasinga balowooza nti buli muntu alina endowooza yemu n'ey'omulala abasinga bakitowooza olw'okuba nti nno abakyala abasinga balumba ba ex baabwe baawukana ne baboogera amafuukule bannamawulire bagezaako okusojjasojja Rema nga bamanyi nti ne Rema ajja kukola nga biri ebyabali nabagambye nti tukulidde mu maka ag'enjawulo tukulidde mu famire ez'enjawulo ndowooza mwalaba Rema engeri gye yali replyinga bannamawulire nga bakola ki bamubuuza ku nsonga eyo ye abagamba nti oli asiga taata wa mwana wange taata Amaro era ekitiibwa akyakimuwa newankubadde baayawukana yoyo omuntu nga yakuzibwa newankubadde bafunamuko obutakaaya ne baawukana kubanga tumanyi buzibu bwali kwani abasinga bagamba Rema yavaako obuzibu abagamba Eddy Kenzo yavaako obuzibu ebyo tubirekwe Hamza enneeyisa gye yeeyisaamu enneeyisa ya mukyala we era nze nkiwa bajja kukwatagana Hamza ne Rema bajja kukwatagana naye Eddy Kenzo si musajja mubi ne munnange Rema ne Hamza bajja kukwatagana kubanga enneeyisa yaabwe nnungi entegeera yaabwe y'emu bakkaanya kimu singa baite bakkaanya kimu Rema lwe yasinkana Eddy Kenzo Hamza lwe yasinkana Eddy Kenzo Rema tiyalibaddeyo ne munnange naye yakola ki naye yaliwo Fadi TV